Nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko bunnumye, sijja kugamba nti sifaayo, bunnumye kuba mbunoonyereza ebbanga butaddemu amaanyi gange efooti yange yonna n'abantu betutambudde nabo bambi. Bantu bange mbagamba kintu kimu nti obuwanguzi mbeebaza nti obuwanguzi mwabumpadde. Nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko bunnumye, sijja kugamba nti sifaayo, bunnumye kuba mbunoonyereza ebbanga butaddemu amaanyi gange efooti yange yonna n'abantu betutambudde nabo bambi. Bantu bange mbagamba kintu kimu nti obuwanguzi mbeebaza nti obuwanguzi mwabumpadde. Honorable Geoffrey Rutaya ate nabakolera video ngambagamba nti ate bamuwangudde eri side ze Kakuuto ate bamukubya akalulu mu ngeri emu oba endala. Ne mbagamba nti munna NRM amanyikiddwa nga Ismail Lubega ate ye yawangudde Honorable Geoffrey Rutaya. Naye waliwo ebyabaddewo nga bino bigenda mu maaso byonna. Era siraba ko Geoffrey Rutaya nga anyize bwatyo naye ku luno akavuvugano kabaddewo.
nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko bunnumye sijja kugamba nti sifaayo bunnumye kuba mbunoonyereza ebbanga butaddemu amaanyi gange efooti yange yonna n'abantu betutambudde nabo bambi bantu bange mbagamba kintu kimu nti obuwanguzi mbeebaza nti obuwanguzi mwabumpadde. Butufu oli miisi walayo oli miisi bw'atyo Honorable Geoffrey Lutaaya mu kalulu kano akakubiddwa tasigadde kyekimu. Honorable Geoffrey Lutaaya bamukubye akalulu n'enkoona n'enywa ne mukimanyi teri muyimbi asigadde mu parliament. I stand to be corrected kubanga w'otunulira Dr. Hildamani Nina Rose eyabadde ayagala okugendayo yetagezaako wadde okwambala kati ba Geoffrey Lutaaya ababaddeyo noono abadde yeekuusa ku by'okuyimba kayemba solo naye bannange I stand to be corrected wakyaliyo omuyimbi eyo ne Rachel Magoola oye ne mukamyufu teyayitamu n'agezaako kujja independent ne bagamba nedda muddeyo mukuberaga omanyi n'endongo ebadde egudde mwana mukimanyi nti music industry endongo ebadde egudde so babagaye banne muddeyo mukwasizeeko banno music industry demu okuboominga. I stand to be corrected wabaayo omuyimbi akyali mu parliament awo munnabitone bonna babafuumudde so bwatyo Geoffrey Lutaaya atulabyeko nnyo amugjeyo bamuyitaani Ismail Lubega owa NRM Ismail Lubega owa NRM yajjeyo Geoffrey Lutaaya Mama Payasi olweza lwekakuuto niyo omusajja n'abakubira n'akayimba kalamba olweza lwekakuuto ekyo kibadde tekibamala kati mu parliament ayogereyo ki abadde taziika kikyabadde tabawa mabugo mwamulanze eki abalonzi nammwe mutama.